National Criminal Court, and yes, Museveni is feeling the pressure, and we know our people are going to be released because Museveni has his feet on fire. We are not begging for our freedom, we are demanding for our freedom. Tetusaba mbu mukiyambo tebaganda baffe ta bannayuganda abo ewakwata bonsibye ebbanga erisukka emyaka nga tebalina musango. Ekirala toddamu kukwata bantu nga tebalina musango. Amateeka bwe bagabawo gali gakole. Abantu mubakutte mubasibye temubawozesa kubanga mwagala otutiisatiisa mwagala tukakkanye Museveni tetugenda kutya. Tetugenda kutya. Tetukuwagira ate ogwo si musango kuba nti tukuwagira. Twagala nkyukakyuka era si musango twagala enkyukakyuka. N'olw'ensonga eyo Mwami Museveni twamutwala mu makooti ag'ensi yonna olw'ebyo ebikolobero byakola. Era ng'ekimu ku bikolobero kwe kukwata bannansi abatalina musango kubanga tebamuwagidde n'agamba yabatadde mu kkomera n'abagulako ebisangosango eby'ekigwagwa. I saw a man putting on a beret, and this is a beret that they say is a military uniform. I wonder why they've not arrested me. I wear this every day. Okutte bannayuganda obasibye makomera nti bazise omusango okwambala enkofiira bweti ate oleesa omugwagwa ayimiridde mu maaso go ng'ayambadde enkofiira bweti kubanga oyagala okukola. Mwami Museveni alina okumanya nti eno generation ndala nnyo gyagiringa nayo. So we want freedom for all political prisoners. We want freedom for Olivia Lutaya, and we want it now. We want freedom for all political prisoners, and we want it now. We are not going to beg. Tubenyumirizamu nnyo abakyala, tubaagala nnyo, tubawanya ekitiibwa. Mwebale ku baana bavumu na buvumu bujja kutwegatako okunaku nga luno. Ne mu mbeera eno ng'amagye ne poliisi bijjuddeeyo, mu mbeera eno nga bataddewo okujja okw'amaanyi okubalowoozesa nti okukwatagana naffe b'omuntu yenna okukkiriza betukiririzaamu obwenkanya n'amazima n'enfuga ya demokrasi nga babifudde ebyobulabe. Mwebale kuba abagumu ne mujja. Tukimanyidde abakyala muli bagumu, era ne maama Winnie Mandela yatugamba nti you strike a woman, you strike a rock. Bw'okuba ku mukazi babasajja osobola otukubba ne tugonda, naye okuba ku mukazi obanga kube ku lwazi. Era ne Sankara n'atusomesa nti struggle yonna oba revolution yonna bwe bulamu abakyala efiira mu kuzaalibwa kwayo. So abakyala muli b'amaanyi nnyo, mumusinga okubeera symbol of resistance. Naye ate n'ekitiibwa kyammwe kyagwira ddala wa Katonda. Tekyewuunyisa nti waliwo ba political prisoner bangi, naye icon w'aba political prisoner ye Olivia Lutaya kuba alina ekitiibwa ekyenjawulo ng'omukyala. Njagala okubasaba abakyala baffe bwe muba, era ne fasiri yakyogeddeko, bwe muba nga muli bakulembeze ku level yonna yonna temubeera nga bali. Ffe tukkiririza mu bakyala, naye era byongero kikakasa nti mu gavumenti yaffe eya NUP nga tumaze okuba Museveni tetujja kulonda Faaji mbu kubanga twagala bakyala. Tetujja kubanga Museveni, tujja kulondamu abakyala ab'omulamwa, era nammwe basaba mubeere ba mulamwa, naddala mmwe ba MP, nammwe abali mu bifo by'obukulembeze. Tembeera nga Anita Among, tembeera nga Nabbanja, tembeera nga Nanduti, tembeera ababbi, tembeera balyake. Wabaawo okunyigiriza omukyala yenna yenna, mwogere mubeere faamu, tembeera nga Wangadya, mubeere faamu. Mukigire temukkiririzaamu basebo ne bannyabo, mukigire temukkiririzaamu abaana bamwe basobole obbeenyimirizaamu.
agamba oyo maama wange, mwami we agamba oyo mukyala wange nga talimu nakuswala. Abakyala ekitiibwa kyabaweebwa Katonda n'obugumu ne bubaweebwa, naye ate ebiseera ebisinga mwe musinga n'okubonaabona mu mbeera eno, mwe musinga okubonaabona nga waliwo okunyigirizibwa. So twagala mmanye tubaagala nnyo, twagala mmanye tubenyumirizaamu, naye okusingira ddala tubalinamu essuubi lingi nnyo 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 nnyo. Finally, and this goes not only to the people here but to the entire nation and the world, you all saw how shameless General Museveni is. While the world is shocked with the glaring corruption in parliament, with the theft of taxpayers' money by Anita Among and those under her, Museveni came out to praise her. That is the man that always pretends to be fighting corruption. But we all came to realize that indeed Museveni is abating corruption. Mwalabi Museveni weyavuddeyo nga ensi yonna emaze okwanika Anita Among ku biliyoni ne biliyoni z'omusolo zabba. Museveni yavuddeyo n'agamba munviire kwa Amongo wange. Ekyo njagala kibalage nti ate tubadde nga tukyogerako muzikize n'olwaleero kyogereko nti omuli w'enguzi nnamba emu y'ani? Ye Museveni, abalala jasiba bakozi be. Ekyo kibalage wawe tuli ne lwaki tulina okulwana okumuggyako. And finally, still we also a gentleman that came pretending to be a foot soldier of People Power and NUP that was paraded by Balam. And he pretended to be speaking for us. We are not begging for our freedom because it is our constitutional right. All the people that have been killed, they were killed innocently and they must get justice. All our comrades that are in prison, they are not criminals, they are innocent. And we've been demanding for their freedom. We continue to demand for their freedom. We want freedom for Olivia Lutaya. We want freedom for Machete. Freedom for Kalanzi. Freedom for Mudi Nsanya. We want freedom for all political prisoners. We are not begging Museveni because they are not criminals. They are innocent people. So, to you, Mr. Balam, and all those psychopaths of Museveni, Museveni is not God. Museveni is not the law. Museveni is also supposed to be under the law. We don't beg for our rights. We demand for our rights because they are given to us by God and confirmed by the Constitution. Mama leo musajja gobadde Masaka n'ayambala beret zaffe n'ajja yefudde mbatogerera mbuyegayirira Museveni ate baganda baffe be yakwata olw'okuba tebamwagira. Tetukusaba mwami Museveni kututa, olina okuta baganda baffe kubanga tewali musango. Ate tokomawo tolina kuddamu okukwata abantu nga tebalina musango. This is the reason why we petitioned all legal platforms. Mugalubindi obukolera mu suuti ne ttaayi bakyala bannange ffenna tuli kumulako agumwate gwe gwaki gwe gw'okununula eggwanga lino neyanziza banyabo ne mutuula. Mbayise wano ffenna tumanye nti tulina amaanyi, buli omu n'ekifo kyalimu alina amaanyi n'obusobozi obuggusa ensonga. Ate amaanyi ge mulina genkanankana kubanga omu tajja kukola kya munne. Nabadde nina okwemulugunya ennaku zino n'agamba abakazi tukaaba nti abasajja tebatusengeza mu bifo by'amaanyi, nti abasajja tebagala kutuwa bukulembeze, nti abasajja bwe mala n'ensirika nzekka ne neebuulira ne neekansolinga. Neŋŋamba naye batuwadde obukulembeze naye maama bw'otunula bwe baba obwa sipiika wa paaliyamenti yasooka okukunumula byakunumulyo byonna byonna n'atwala. Gwe batuuziza ku mulyango nti tebafulumya ki yasooka obbayita nti ensimu zo nze nina mujje kasita mumpaayo ke mumpadde. Bw'oba baawa ensonga eyamba bakyala banne yasooka ogiggalira
kati tukaabira ki tusabira ki obukulembeze nga tetusobola kuyimirira ku kigambo kyaffe oba nga tetusobola kuyimirira waabo abakyala abali wansi abatulinamu essuubi banaatwesiga batya nga ffe babbi abasooka okuva edda nedda abakazi twatunganga ensawo z'abasajja era bwe bakwasa obukulembeze babategeezeza genda otunga ensawo y'eggwanga naye abakazi ennaku zino tusala busazi nsawo esente ziyitemu awaka tetuyambye ku mirimu tetuyamba ne bwe bawadde okuteeseza eggwanga asaba nnyo buli kimu kisaanewo kiggwewo twelowoozaako ffekka oba twatuuka ddi awo bakyala bannange twatuukawo ddi awo nkweta ogambe nitwesebo mukama wange ebalenao webale mulongo wa First Lady wakkiriza oba wapa ekitiinisa ky'amaanyi munonga banga kandi wantiizinga nako ntiizinga Thank you very much, Madam First Lady.